Kati oluvannyuma lwa lipooti eyo okufuluma eya UN yatuweereddwa n'ekutwalira obulamu bwa komuledi munnaffe munnayuganda weebuuza kaakati ki ekiddako era ffe tufuniramu wa? Okay. UN ripooti eyo we yamaze okufulumizibwa twalabye nga paalamenti ya Congo ezzeemu okusaba kwa pulezidenti wa Congo His Excellency Tshisekedi nemuwa go ahead okulumba eggwanga lya Rwanda. Okitegeera according ku report ya UN yakoze eki yaweereddwa kitegeeza nti ebigambo bya Tshisekedi byonna bulijjo byayogera bibadde biki bituufu. What next? Tuddayo reference to Nairobi process. Tuddayo kubanga njagala mujjukire bino byonna bikolebwa in accordance or in line with Nairobi process. Kati wekiba nti kyamaze okukakasibwa nti Rwanda yeri emabega ga Rwanda M23 entuufu wabula teriyo kigambo M23. Museveni yaleta ADF ye ne Kagame naye naleta RDF ye then ne batandika ekintu kye bayita M23 bo webabuzaabuza ensi. Mukitegeera then Museveni wajja n'asirwaza bannayuganda nti ADF natta abantu baffe n'akwata abaana baffe n'abajja ku street n'abalala ne yeefula nti abawandiika mu magye nga batwala mu buyeekere Congo era nga diiru zikutulirwa Rwanda. According to Nairobi process bayina okulumba Rwanda. Nkiddemu bayina okulumba Rwanda. Wabula ekyaletedde paalamenti ya Congo okukkiriza Tshisekedi ono oba Congo erumbe eggwanga lya Rwanda direct. Wetuddako mu Nairobi process ekugamba nti operation eno eyina okulemberwa eggye lya Congo. Nkiddemu bakugamba nti operation eno eyina kukulibwa eggye lya Congo. Kati yensonga lwaki paalamenti ya Congo yawadde go ahead eggye lya Congo okulumba Rwanda yefiya Rwanda Kagame gyalimu. Okitegeera kubanga yabisayiningako naye ebintu bino era bagenda mukubira mu mateeka. Kaakati wetuba nti eggye lino lye ligenda okukulembera tiddirirako ki? Ligenda kuyambibwako international assistance. Ke kabinja kali kekugambya akavudde mu Romania ne Wagina ku luno ndowooza mula foreign policy weekola. Okitegeera mula foreign policy weekola Wagina akakabinjako ka Russia naye kakati lero tukalaba kagenda kulwanira wansi wa America ne Bungereza. Okitegeera nga kafrontingibwa nga kakulembeddwa eggye lya Congo. Then East African Regional Forces ezaformingibwa eggye eryaformingibwa nayo liyina okulumba nga ligenda mu direction yaki ya Congo gyerumba. Bannange Kagame kuno okutya kwaliko si kwa bulijjo ne woobeera gwe. Ensi zonna ezandibadde zikuwa support ettaano zonna zigenda kukuba ezikwetoolodde. Okitegeera ensi zonna zigenda kukuba tezikomye okwo bayina foreign forces ezo muhozi bulijjo zaamanyiira bayita ba machineries. Okitegeera naye nakugambye ekintu kino kyonna kiggwera Uganda either economically or physically kubanga jjukira Museveni ono bakyamutunuulidde lwaki tannamenya gundi ye bakyambamanyi nti basobola omukwatira mu kalulu kano basobola. Okitegeera nabagambye mu maaso gye tugenda okubalaga nje ngenda okukola summaries ngenda kubalaga Bungereza eno eyingira otya mu kalulu era mu 2018 Bungereza eno yakikola etya okwetegekera kalulu ka 2021 ngenda baleetera documents ngenda zibawa yo mugenda bitegeera. Kati ono Museveni ye bakyamukwatidde mu human rights ne democracy yensonga lwaki kati essaawa eno eri gye yandibadde asuubira obuyambi oba okuddukira batinkuddeyo embeera. Okitegeera Kagame bamutinkuulidde embeera kati kwe kutya kwa Kagame kwakola kikwaliko. Kati essaawa eno kyova olaba Kagame ng'ali mu kulaajana akugamba nti bannange sinze M23 evaawa Uganda bano bannayuganda. Kati n'ekirala Kagame kino ekintu kyali mu kubala okukola statement ezo. One, Kagame ayagala kwajjukira eno Nairobi process ekugamba nti wetumala okukuba akabinda abayekera bano n'okuba disarminga tubazaayo gye baava. Nakugamba Kagame kyatayagala be Bahutu okudda ewaabwe. Abahutu bano mujjukire emabega Kagame ono the same person yali abayita ba genociders abaava e Rwanda. Kakati we banga ba genociders nga tumanyi nti ekita abantu kyaliwo wakati w'amawanga mu Rwanda kati lwaki otugamba nti ate bannayuganda. Twati akasajja kano kasiru kagana tumanyira bumanyizi Uganda bagifule dumping site. Okitegeera mujjukira statement ya Frank Gashuma nga bagamba nti M23 ejja mujijjukira Uganda bagagifula dumping site bana abantu bamanyi nti Bahutu. Katika Kagame kano kakola statement zino ekyo okwachivinga ekyo nti bano baba nga bakuddayo balina baleta mu Uganda si Rwanda nenga tumanyi nti Abahutu be bananyini bensi gye bayita Rwanda they are the indigenous Rwandese. Kati ezo statement zekakoze ezo okusiriwaza tu wekuba kulumba kubanga mujjukire emundu weetokose mu kaseera ke mabega mbadde mbagamba nnyo nti M23 eyingira Uganda ne statement zino ezakoleddwa bana abaana kati Kagame agezaako kugamba mufo ky'okulumba Rwanda bakole ki balumbe mu Uganda. Ekyamukozeza statement ezo
Nebo nabagamba nga bana akulumba okukuba bakwat gundi B. Lero sija kuteesa kubanga bagambe Kagame jaya amajego. Atuli ku countdown. Nabagamba ebintu by'amaje byo bikola bulala mujja kumbuza kati chama bagenda kulumba D. Countdown lunaku ki. Amaje bakugamba tugenda kulumba bowe bagamba. Atenga nawo kimanyi nti bagenda kulumba. Yensonga lwaki Israeli wegera ne kuba Iran yamugamba tugenda kulumba. Ale tugenda kukuba. Okitegera? Kati Israeli buli kimune kyesiranga tebakyakola buli kaseera babeera bekwese mu bankers nga bakimanyi nti Iran esawa yona yona ekola ki erumba paka Iran we yabakuba. Kati ne Israeli nayo negamba Iran naffe tugenda kuddiza. Era nayo nemugamba togeza. Okitegera? Kati ebintu by'amaji webyo bibiri fe tuli mu countdown kubanga gundi already yayisedda. Kicha tulina okuddako kola ku activating a Nairobi process East African Regional Forces nazo zijje mu gwanga lya Congo. Bano already batusedda buno bubinja bwatusedda kubanga nabagambe je lya Bungereza lyasookayo Abamerika bo already webali kati balese ne buno bubinja okuva mu Romania ne wagino okuva Russia. Okitegera? Naye mujjukira omunyalwanda ono asubira support okuva wa Traore agisubira ne kagenda kuyitawa tetumanyi. Okitegera ekintu ekyo kikyalina okukola kujjayo majegeze ndaba i better option. Ajja amajega Rwanda RDF DE waabwe then wamala bakwata abahutu babazze Rwanda ate nakyo ogona guba muliro mulala. Kagama ati abahutu wajukira bana abatuusi bano kumanyira abantu naye batono nnyo batono jasika group kabera katono be kati ne kajjaawo ne kefuga ne kafuna bana ab'emululu ne bakozesa ne batandika okumanyira abantu babo nenga ka group kabatuusi kano katono nnyo mwe mulinde mugenda kwa tugenda okukola mu 7 obakyali batono ne mu Rwanda batono abahutu bano senga baddayi wawe mujukira abahutu bano bamaze emyaka 3 mu biira bye Kongo eyo bazadde bafunye training z'ekinamaje basavinze maje ga Kongo bafunyemu ne kasente wane mugodi nabo badde badiringirangamu. Okitegera? Kati baddayo kwabikana Kagame. Okitegera ekintu ekyo? Naye senga tagajjayo bagenda kumulumba bamukube. Wa parliament ya Congo already yakirizadda. Kibinja cha international assistance kyatusedda weekiri mu gwanga lya Congo. Okitegera? East African Regional Forces bazi forming adda. Kakati tulinda battle. Then waliwo kwegabugumwa we Uganda waliwo we Uganda nabagamba bino byonna bisibira Uganda. Yensonga wachi mu statement za Kagame yakugambye no siyenze mu 7 okitegera so ekyo muna Uganda kyo bolindirira essaawa yonna ebakugamba nti lubaluseewo Nairobi process omanye etandise igenda kutokota obase kya ino bajjayo bakwata abahutu babazze Rwanda mirembe wabula ko Kagamba mu bano bava Uganda kati baba ina bazza Uganda fetugamba Uganda si dumping site the Hutus bilongo to Rwanda original indigenous Rwandese baina kudda wabo okitegera kati yefi erimu etuse mu region muna Uganda nakugamba revolution egenda kugula stage 2 tusisinkane encha nga tukola summaries otegere stage zino stage je tubaddeke ekole etya era tufunyeyo biki lwaki mu 7 mbagama tumukubye mu stage 1 mugenda byona bitegera mu summaries tugenda okukola paka ngenda kuzomwezi 2 tusumulule stage 2 bagita protestive vote 2025-2026 tugenda kuba mu 7 ngaye tumukubye mu stage 1 ne tumuleka mu kubiro tugenda kumukuba mu stage 2 tufune ensi yafe enkidamu senga tulumba stage 2 no turning back paka nga mu 7 tumujje ku ntebe n'abarasha be n'abachina ne bafuluma ne bagenda twedize ensi yafe and we can do this mu 7 kati ayina ekyo wati lecha kimu tusisinkane encha nga tukola summariza video za fezo nazo zetubaddemu then nga 20th tusumulwe stage 2 nkugambye gamba muganda we agambe muganda we bafune endaga muntu bagambe gamba muganda we ayina okuvayo yewandiise agende yesimbewo tugenda kukola ekintu kye tuyita sweeping protest vote tujewo nakyemaliro respect